Yo mbawasi yana kubolera. Ube ibwene. Olitaina kyagenda bayanga. Nyagange bampita Wesamoyo Steven Mbale Ebyava. Kati no results simanyi oba kiki kyatuuka ku results kuba headmaster yakugamba muje mugenda kusanga ebibuuzo ebijjeyo eri Kampala naye kutuuka ku ssomero nga tekusanga ebibuuzo nga bakulimba muje kugenda kusanga ebibuuzo nga tebisangawo. Muyanga vira Bukimwanga village enamisindwa district kati ndi omu ku bazadde ba St Mary's College St Mary's College Mbale. Kati omwana wange yakolera wano ebibuuzo omwaka okuwedde kwa 2022 naye kati okuva ku 9 February ebibuuzo bwe yakomawo tetufunangako results. Kati bwe najja wano ngenda ku 10 omwezi gw'okubiri nga njagala kutegeera results z'omwana wange, director yaŋŋamba nti no results zigenda kubeerawo enkya. Kati bwe nakoma enkya n'agamba enkya, bwe nakoma enkya n'agamba enkya, okutuusa lwaleero tetulabangako results. Kati twasalawo nendaba abazadde nga 3-4 ne tugenda wagundi wa RCC. Kati RCC nakwatako 2, nakwatako director of studies, nakwatako ogundi basa n'abatwala ku poliisi kuba director mwenyini Mr. Owino yaduka. Kato bali babayimirira naye nga ne bapromisinga nti no bigezo byamindi results zigenda kufuluma naye okutuusa leero tetulabangako results. Ate bali senior 5 balipotinze leero. Kati nze mbadde saba ab'obuyinza batuyambe balabe nti no essomero lino oba baligalawo UNEB koleki etuwe results zaffe abaana bagende bakoleki basome. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.